kati Bebe Cool bw'ayimba asikiriza batono naye ffe kye tulaba nti akikoze. Kati nze sisobola kutuula mu nnyumba yange sidiisinga Bebe nintekamu Bebe Cool. Naye ate bwe bamuzannya nga tuli wali tuli ffenna kikozi kikola ekyo kinkolera muzannya mu nyumba mbanja basobola okikugamba. Olidde kabire Bobi Wine sobola kuteekamu Bobi Wine waka mpuliriza Bobi mu nyumba yo ntikyadeko mpuliriza Bobi Wine katolaawe tutudde wano nti ate nsobola muteekamu awo ono kikolera omusanza olodijja muzannya otyo nga tuli mu vibe si wakawa naye mu nyumba tomuzannya mu nyumba ozannya weeka nowange simuzannya kubanga wakawe wa creating a mood. Yeah man. All right. Kati mood ene ya kati mpayo olimba lwa Bobi Wine obululu ngantekamu awaka awaka ensibuko ya omwoyo gwe guyimiridde gutya n'okubanga ensibuko y'omwoyo gwe okuyiiya ebirala owulira mumenzi gwe bata gravity omutujju gravity ebintu byakola byagala okukamala nitusobola okuzannya gravity waka ofuna bulungi kakati kubaita okutega emitego nteze ntya okulaba nti ekintu kyange kitambula. This business of international biki okwekwerimba kati eri Uganda kati laba we tutudde eri Uganda ewaffe eri kati tugendeko mu kyalo tuli kya Namukaaka oyinza okusanga yazanya Kenny Rogers obalonda mu bulonzi ng'era bali exposed ku mbeera eyo kati ate nosanga wali abazanyi ezo nabo bemmenye naye abantu bategeere nti kuno si kudiisinga naye kumanya nze mba njagala omuntu amanyi nti buli kimu buli industry buli kibaako engoba gye bakigobamu okusinziira ku mbeera eba eriwo kubanga tugenda bugenzi maki maaso. Okay. Nejja olifuneko kalikodire boko oteeka ono signing ku bayimbi. Akina budde bwakunsumbu wansi. Ebyo ofuna ababikola kati nga gwe ngugamba gojjangu okola kwekyo. Kuwadde department eyo. Abantu abasinga bareactinze katambi ka Maddox Sematimba abadde reactinga ku nnyimba za Bobi Wine, ennyimba za Bebe Cool n'agamba tayinza kubeera nga azikuba mu nnyumba ye. However, abantu abasinga basaliddeko wali eri wasooka naye yamaliriza agamba n'ennyimba ze ye ng'omuntu Maddox Sematimba tazikuba mu nnyumba ye. So si ngeri yakuzaala wate yabayisiza mu maaso. Of course nga bantu bangi nnyo bazawe naye yakyogedde bantu bangi nnyo nabo ng'ennyimba zaabwe actually ng'ennyimba za Bobi Wine tebasobola zikuba mu nnyumba zaabwe ng'ennyimba za Bebe Cool tebasobola zikuba mu nnyumba zaabwe naye ate yagambye wabeera mu vibe ng'awo waali oba mu kibaala balukuba n'anyumirwa n'avibinga n'aluyimba n'oluyimba kubanga yatuuse ne ku extent egamba ye ng'ezize naye tazikuba mu nnyumba ye kugamba ayagala nnyimba ki mu nnyumba ye oba agyetaaga nnyimba ki just kyenjagadde okukola clarification abantu baleme kukoma wali eri kumbu ye tasobola kuba nnyimba za Bobi Wine oba kuba nnyimba za Bebe Cool mu nnyimba yabadde tali mu kubeera nga azalawa kijikiro nno naye legendary mu music industry musajja alina ttaachi ey'enjawulo alina ettaffaali yagatako ku music industry wano mu ggwanga erya Uganda ovanga ku muntu amala emyaka 7-10 nga tareliizinze oluyimba wadde n'olumu naye nga zirezi yareliizinga zaalyako paka kanira n'omu booking nga zagenda okubeera ng'ayimba tali ku competition tali mu video bamukaka okolayo music video emu gyalina eya Namagembe alina music video emu ate naye ng'agamba bamukaka bukasi ne bamuleetera byuma ebya bulika ne bamuleetera production ba manager ba director ab'omulembe kamera ez'omulembe kwe kumukaka olukola kyokka naye agamba wadde yalukola naye terwamunyumira nga bwe yandikyagadde ensonga lwaki endala tagenda zikolera video za audio ne Semanda Sematimba noyimba ennyimba album nga ana album singa 2 sobera na album nga 2 mu album 2 takolanga video ne video gye yakola nsobera gireleasinga mu 2020 awe wati oba 2019 wewati awo kwe kureleasinga yakayimba bamukaka na bukasi wano kwa Max Media nkujjukiza banafu abalegi shots gobeera yaga okukola music video ennungi nga bagenda gipromotinga ku TV stations ez'enjawulo bakubire kwa namba y'essimu kobere ngo oyagala kola audio omulungi naddala omuyimbi atandika leka baleme kufera bi audio bifu bi video bifu zino nnyo bazikwata ne bazipromotinga ku TV ne ku radio ez'enjawulo ate ab'amasomero nga mwagala bakolera music video ab'amasomero balina special offer wembeera nga mulina oluyimba lwammwe mwagala audio production ne video production bagenda beera nga bakoleko bulungi nnyo ddala bakubire kuko enamba y'essimu ebisigadde obibalekere